atera anakakasa era ow'omutuba ogwa Namunjaga ekimoggo ng'ekiseera kituuse. Jjajja tusanyuse okulabako. Bukulembeze butambula nze ow'omutuba Situ Kalumbe Bumoozi Edison Kaweesa nkwasa akazindalo kano Jjajja Magunda asobole okusumika omusika ono kiwojera ku lwazi Sserukweya Aston Richard sebo nkwasa akazindaalo nga tuli mu wankati w'ennyumba eyo otereko omusika ono ng'ojjudde mu kifundi kwakyo eky'obujjajja gwe Magunda kati agenda omutukwasa mu bujjo sebo kazindaalo kaakano. Nate nesiimye okubeera nti ngenda kukola omukolo guno naye nga sinnatandika njagala okulaba Balubuga nedda njagala okulaba Namwandu njagala okulaba Bamulekwa kubanga Mulekwa ludda luli Namwandu ludda luno temufaayo bannamwandu ne bwe mubeera mukaaga mujja kujaawo anti omusajja omuganda tawasa mukazi omu. Omusajja w'omukazi omu yabeera Ssaabaddu w'Abawuulu. Ssekabira ensonga zirekere Nabakka gwe jangu eno. Bamulekwa sibalaba obudde bwatuweddeko dda mwanguwe. Namwandu sikulaba bannange. Namwandu ayinza okubanga ayina obuzibu n'amatu naye mumunoonyeze. Ebigambo bino biyinza okuba nga tebimutuukako. Namwandu wa Ssempa gwe tunoonya bannange mutusibye kitambuza naawe sikulaba. Oyagala kunkola ki? Ojja otya ne weesimba emabega wange nga sitegedde? Kale nsanyusa okulaba naye Bamulekwa sibalaba baweddeyo. Omwana omulenzi omukulu mu bo yasooka eno n'addirirwa muddako bwe batyo ate abalenzi bwe baggwayo abawala ne batandika era omuwala omukulu yasooka ne banne ne bannokulusa lwe tuggwayo. Njagala ekyo mukikole mutandikire wano okumpi ne wendi. Maama tusanyusa okulaba akadde ke tuliko. Abaana mwabadde mutya? Tugenda okukola ekiwandiiko ekiraga nti bamaama bammwe baali babakuliza bukuliza wano babazaala mu bika birala. Ffe gwe tutajje ku kifugi taba waffe ne bwe wabaawo obuzibu tetumuwolereza. Omuko sikulaba wandibadde oli kumpi ne mwannyoko aleme kuwuubaala. Jjajja naawe tetukulaba bazzukulu bo empewo ebafuuwa abanga abaana. Kwe kuteekateeka okuteekako abasika. Mbayita basika olw'ensonga omusika omusajja abaako munne amubugiriza. Olwo ne tugamba nti abasika. Era wano mu Buganda
omwana bw'azaalibwa omu tusanyuka nnyo, ne bwe bajja ababiri nga balongo tusanyukira ddala, kubanga ekigambo ky'okuzaala kya mukisa. Kati bw'ofuna omukisa ogwa Namansasaana tolema kujaganya. Eyo nno y'ensonga lwaki tujaganya nnyo bwe tuzaala abalongo, era abaana abo ne tubayisa mu ngeri ya njawulo ffe ng'Abaganda. Nsaba tusituke. Uganda tusse ekitiibwa mu ggwanga Buganda ne tudda akaseera ke tugendamu ka kuyimba nnyimba ezijjayo ekitiibwa kyaffe ng'Abaganda ate ab'effumbe. Waliwo munnange ajja tukulembera mu katundu ako, kubanga amamesa amangi tegeesimira bunnya nga tegaliiko mukulembeze. Bwe tutyo Abaganda ensonga y'obukulembeze tugiwa nnyo ekitiibwa, era bulijjo tubuuza nti oyo mwana waani, akulemberwani, n'ebirala ebiringa ebyo. Hello. Nze Kitambuza tutandika na luyimba lwa kika, bwe tulumaliriza ne tulyoka tussa ekitiibwa mu Buganda n'ennyaffe Buganda. Era nsaba Ssebo DJ obuzindalo obunkwasize Katikkiro n'omusika gwe baatulondedde ku bwajjajja waffe tukwatirirwamu amaloboozi. Tukyanguye nga n'abalala bwe bajja. Bataata bange abakyasigaddeyo ntegeddeko nti taata Kisitu mulina we muli, nsaba oyanguwe. Ndijja omaliriza. Bazzukulu ba Walusimbi ffenna tusaba Katonda twegatte tukuume nga ebyobuwangwa na kika kyaffe mu Buganda ffumbe kika kya kitiibwa kyabazira era kinansangwa. Ssaabasajja Kabaka Jjajja Walusimbi naffe ffenna tunakuumanga ekitiibwa kyo emirembe n'emirembe. Kya muwendo nnyo, tetugenda kumalayo kubanga Jjajja Walusimbi teyazze. Nsaba buli Muganda yenna oba buli muntu yazze ku mukolo guno bw'aba atudde, bw'aba alina obukosefu wakiri awanike omukono. Okuva edda n'edda lyonna lino eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetoloola ensi zonna. Neesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava
dda naffe tukikumenga. Ssaabasajja Kabaka yatulagira bingi era nsaba tukome ku stanza ey'emu bwekityo bwe kitulagira okukola ng'amateeka bwe gabeera. Ssaabasajja Kabaka wabeera stanza zonna tuzikola ki? Tuzimalayo. Bw'atabeerawo nga Katikkiro azze tukoma ku stanza mmeka? 2. Omukulu w'ekika bw'aba waali tumalayo stanza zonna. Bw'atabeerawo nga yasindise abaana be nga bwe yasindise baneeno era tukoma ku stanza etya? emu. Ssaabasajja Kabaka awangaale ate tumulwanirire. Nyinza obutafuna mukisa guddamu kwogera. Jjajja nsaba okkirize nkuddiza akamansukira.